ensonga zino tugenda zikwata n'obwegendereza nga bintu si byakola content abakajja ku internet mubuuze bakaswangwawo interview ku TV ku radio na recently sagala mwerabire nti bulijjo nzize mbagamba omwana wange alina batata bameka babiri abanebakako mu mwezi gwe gumu abanebakako mu wiki yemu wabula omu ali idola ano mu Uganda Kimuswaga yakoma okulaba Davina mu 2012 mwezi gw'omukaaga taddanga mu mulaba that's why talina kifaananyi kya mwana kyonna byonna bijja ku Facebook Sepuya yandika n'olubuto so mwami Kimuswaga mbadde nkusaba ero kwanukula nti bw'oba weetaaga eno DNA genda onoonye Sepuya Eugene gyali mwogereyogeremu ng'abasajja mujemba we DNA kubanga right now you're not entitled, you don't have ensonga za Bad Black ne Kimuswaga abantu bonna bye mwogera katwaliwo omuntu gw'otasobola kuwa advice gw'otasobola kulungamya gw'otasobola kuyisaamu gaali ebyo bya kisiru ye Bad Black. So Bad Black avuddeyo n'akola conclusive video actually linga eyenkomeredde omuntu yenna n'ategeera w'ogitunuulira oba n'ogiraba ebigambo ebigirimu tosobola kubeera ng'oyongerako kigambo. Abategeeza okuva mu ntandikwa yajjanga abagamba omwana waali n'abataata babiri katono wabeera avuddeyo n'akakasa nti nero omwana siwe that means tekikola mawulire yakugambye basajja babiri bamwekibakako within that period time yafunira olubuto naye kenyini tamanyi taata mutuufu naye yasalawo omwana amutuuma ekibirige nga confirming amunaye Kimuswaga actually kulina obeerako omu atiisa atwala obuvunaanyizibwa bwa taata lwakuba ne gwe yawa obuvunaanyizibwa bwa taata agamba omwana oyo yasemba mulaba mu mwaka gwa 2012 that means waiseewo emyaka 13 bweddu ng'omwana oyo tamulabako. So Kimuswaga yavuddeyo kwera nga yeetondera omwana we n'agamba yali yamusuubiza waliweza emyaka 18 gy'abeera akuze amutegeeze ku nsonga za DNA zino nti si ye taata amuzaala. However n'agamba munera omwana ono blame agiteeke ku ye nga taata tanyiigira maama kubanga maama yasigala maama bataata bebasobola okubeera nga bakyuka naye toyinza gamba tubuzibwabuzibwa oba maama w'omwana ono omutuufu yaani oba yono nedda bataata bali mu kubeera nga bakyukakyuka. However Kimuswaga agambye mbu omwana oyo erinnya lya kibiriga asobola okubeera nga alisigaza kubanga maama yamutuuma erinnya lya taata. However Bad Black ye avuddeyo okubeera nga abakakasa actually akatambika nkabazanyire neera musobole okubeera nga mukeerabirako atugambye tufokasinge ku kintu ekirala ekyamakulu. Bad Black ali lubuto ate agambye olubuto lwali lwa balongo. So Bad Black ali lubuto ate lwa balongo so kiri kyaggwa taata ekyo kyaggwa kati saa zino tufokasinge ku kino eky'olubuto ate lwa balongo kati ogenda wulira maama Bad Black n'alongo. Ensonga zino tugenda zikwata n'obwegendereza nga bintu si byakola content abakajja ku internet mubuuze bakaswangwawo interview ku TV ku radio na recently sagala mwerabire nti bulijjo nzize mbagamba omwana wange alina batata bameka babiri abanebakako mu mwezi gwe gumu abanebakako mu wiki yemu wabula omu ali idola ano mu Uganda Kimuswaga yakoma okulaba Davina mu 2012 mwezi gw'omukaaga taddanga mu mulaba that's why talina kifaananyi kya mwana kyonna byonna bijja ku Facebook Sepuya yandika n'olubuto so mwami Kimuswaga mbadde nkusaba ero kwanukula nti bw'oba weetaaga eno DNA genda onoonye Sepuya Eugene gyali mwogereyogeremu ng'abasajja mujemba we DNA kubanga right now you're not entitled, you don't have enough credential to take a DNA omwana gw'otalabyeko okumala emyaka 13. Ekisembayo gw'atannazaala single mother you're not entitled mu nsonga zino ziveemu tuzirekera abafumbo baziweeko opinion ate nga naawe omufumbo weekakasa nti abaana b'oyina bonna b'oyo omusajja si bajja na nnyina. Tubikwata empola era after all abaana mbadde mbalabirira bannange no child support era nga nkyakuvumira ddala n'owenaabanga omwana si wuwo nja sigala nkuvuma kubanga wanzina bye sitategeera simanyi gye wanzinira naye ng'ate wankola twazukuka tuli bwereere so kati era nkyakusabula in that area buli wempulira nga nzija so baddiya tukwate bulungi zino ensonga kimu noonya Sepuya